toyina maanyi ga kisajja n'okwata ku mmana y'omukazi ng'etobye gy'oyimisa omukazi mukyala bw'aba ng'alwawo okuyima olaba yiiye engeri yonna gy'oyimisa omukazi yiiye engeri yonna gy'otuukira ekiseera n'okwata ku mmana y'omukazi ng'etobye kati kambaweeyo kamu omukyala bw'aba ng'alwawo okuyima kugamba emmana okuleeta amazzi agaseerera omukyala gwe ŋŋamba gwe omukazi naawe kutama mu sitayiro y'akabuzi bw'omala okutama mu sitayiro y'akabuzi gano amagezi kati omusajja yalina okugazannya gwe omukazi gwe kutama kati bw'onookutama gwe musajja gwe ddira oyiro omuteeke mu bisambi by'omukazi omukazi amagulu go gagatte bw'oti togagaziya bw'oti amagulu go gagatte kati bw'onoogagatta gw'omusajja ng'oyimye ddira oyiro omuteeke mu bisambi by'omukazi si ku mmanaye ddira oyiro omuteeke mu bisambi by'emmanaye mu bisambi muno kati omukira gw'omusajja gwe we guba guyimye beera ng'oguyisa mu bisambi bw'oti nga bw'oyingira bw'oti mu bisambi yingira mu bisambi bw'oti toyingira mu mmana yingira mu bisambi oyingira mu bisambi bw'oti nga oyiro yakuyambako oyo mu bisambi naye kano tekakoleba batalina maanyi ab'eddakiika 5 ajja kumalira mu bisambi nemmana tajja gituuka okitegeera ekintu ekyo kati yingira mu bisambi nga bw'otunulira emmana ojja kulaba nga emmana etandise okukola kijja giviiramu okubeera ng'etandika okuleeta amazzi agaseerera yokka sayizi y'akasolo ntono nyimpi nabagambe tulina eddagala erikola mu wiiki erikola mu mwezi n'erikola mu wiiki 2 eddagala twalisaze ebbeeyi mu mwezi guno gwa Oktoba paka mu Disemba so nkubira essimu oba oweereze WhatsApp message obeere nga weefunira ku ddagala ku miwendo egya wansi munnange jjo ng'aliwo omukyala annyumiza nga ngamba munnange yafuna omusajja nga wavunaanyizibwa omusajja ng'afaayo omusajja alabika bulungi nga amulabirira biki amutwala out mu bifo by'ebbeeyi kati olwamala munnange omuntu anteera bwakwana ekiddirira ki mulina okwewaako omusajja tatwala mukyala waka kati batuuka mu kunaaba omusajja tava mu kiyigo omukyala mbuuza ayoke ng'omusajja agamba yes I'm fine nzija bwe yajja nga jaketi alaweku ng'olwaki esibye ettawero akomberedde omuwala amukwatiridde amutadde mu muudu omuwala nga agamba nayo n'omusajja nga wamaanyi ng'amanyi karomansi batuuka mu kuyingiza akasolo omukyala akwata nga kati kagalo nga kampi nnyo katini nnyo omuwala mbuuza bebi kiki omusajja atandika okwegiraagira amugamba nti munnange anti kyaka empewo nnyingi empiseemu ate si bwe nti bulijjo bwendi baba bakyayogera ebyo nga akasolo tekavaamu amazzi nga gayikira omukyala ku bisambi ng'omusajja amala ggwamu amaanyi nga yeebaka nga atandika ofuluuta kyokka omuwala amutadde mu muudu yenna mukazi wattu yatobyeetobye dda nga bw'omanyi first love feelings ezo zibeera z'amaanyi yali yayagala dda omusajja bambi nga ggwamu amaanyi ku makya ng'akeera ayambala dda we akati bannange abasajja mulina obulwadde omuntu n'obeera n'akasolo nga katini nnyo and on top of that tekamalaako n'otuula banaye muje muno n'eddagala twalisaze ebbeeyi lwa nsonga twagala n'omuntu wa wansi omufuna mpola abeere nga asobola okwejjanjaba muje muno n'eddagala tuwanvu y'akasolo n'okageza mu wiiki egi mu 2 ne mu mwezi then n'eryamanyi g'ekisajja tulina erikola mu nnaku 5 n'erikolerawo erya masturbation erikujja ku kwemazisa bannange masturbation ereeta prostate cancer mu basajja eregula prostate ka engine ako akafuga omusajja kasita kwonooneko omusajja oba tolina kyogenda kukola
olwo omusajja yazze obutuufu nga bamulongosa prostate ne bagijjamu. Aha, muntu n'akusomesa kiro misana kyemisana kya kiro kya nkya naye ng'osiima busiimi ogamba ajja atyono asomesa emmana n'ogirira ng'oyagala gizina asomesa embolo n'ogulira ng'oyagala guteeka mu kamwa oba nga gukuyingire mu mmana gufumite naye nga mazima ga Katonda ajja ati bukyanga akusomesa wallahi tomuwangayo yadde omutwalo. Sigenda kuddamu kubasomesa oba mulowooza nzizo sijja kuddamu. Buli asiima kyenkola ateeka omutwalo ku ssimu yange 0703 06 08 24 eta namanja Rashida. Naye omuntu n'akusomesa n'akugamba muna amazzi bwe gaba gagaaniddeyo naye ng'ogawulira gakulumakula bw'oti n'asitula omukira gwo nga gwali tegusituka n'agezza omukira gwo gwali mutono n'agugezza ne gufuuka munene n'akwata eddagala ly'okuzaala n'alikuwa n'ozaala wallahi n'otamusiimayo yadde omutwalo. Mbakyayi bamulowooza nti nnonze mbakyaye omuntu n'omugamba girayima bulungi ofumite emmana